Olunaku olw'eggulo minisita wa Kampala Ajat Minsa Kabanda yayanjudde ebyabadde mu kafubo ke babaddemu n'obukulembeze bwa munisipaali y'e Mukono n'abalala akabadde kakubirizibwa omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga nga bakkiriziganya nga bwe bagenda okugira nga bayiwa kasasiro e Katikkolo mu disitulikiti y'e Mukono. Kino kyazze oluvannyuma lw'ebbanga nga abakulembeze ba Kampala baludde nga basala entotto kuwa gye basobola okuyiwa kasasiro. Ebimotoka bya kasasiro bikedde kwessa muddene okuva mu kibuga Kampala yogayoga mu kitundu Katikkolo okuyiwayo kasasiro. Wabula bano bakonkumalidde mu kkubo abatuuze n'abakulembeze mu kitundu bwe beesaza akajegere ne basimbira ekkuli eky'okuyiwa ewaabwe kasasiro. Bano batuuse n'okuggalawo geeti obutakkiriza kasasiro ono kuyibwa mu kitundu kino. Nindirira omuntu yenna eyeŋŋanga okuyingiza emmotoka wano nfaafaagane naye sigenda kaberuba n'entebe ngenda giteeka wano wegenda okusiba teri mmotoka egenda kujja kuyiwa muno kasasiro. Beewuunya abakulembeze abatudde ne basalawo okuleeta kasasiro mu kitundu kyabwe. Baasabye nga abasaba omunafu kubanga asaba omunafu asaba n'okutoola akola ki atuula olwatusabye ate ne baleeterawo nga tetunaddamu nagamba nti bannange yes kati batutadde mu katuubagiro ak'okugamba emmotoka ezo nti bannange mukyukeemu mugende munoonyeeko awalala. Oba bonna abakulembeze abali emabega w'ekintu kino nga bakkiriziganyiza ne bano nti baleeta muno kasasiro ekyo kikafuuwe. Abo batudde ku byabwe eyo bizinesi yaabwe si abannamukono. Ffe tukiikirira abantu b'e Mukono. Ffe twali badde tusalawo ku nsonga eno. Abatuuze bagamba babadde bakyattunkana mu munisipaali ya Mukono obutatuukiriza ndagaano ate bagenze okuwulira nti n'ava e Kampala agenda kuleetebwa. Tuli mu bulumi obutagambika ekivundu kyokka tuli mubi. George Masengero w'obutonde bw'ensi e Mukono agamba nti nabo babadde bakyalina okusala entotto kasasiro waabwe bwe bamulongoosa atuuke okuganyula ekitundu kyabwe. Tulina plant machine yaffe eyo mashini eyo okusobola okuoperatinga obulungi eteeka okuba erina amasannyalaze aga 3 phase. Mu bintu bye tutunulira kati mu budde buno okulaba nti senga mashini eyo tuconnectinga 3 phase n'atuuka wano ne tugipositioninga awo esobola okutuyambako okuboostinga our capacity to handle waste. Omubaka w'ekitundu kino mu Parliament Betty Nambooze agamba nti ebizibu Kampala byeyitamu olw'akasasiro tebyawukana na byabwe. Awalala babagobye nti bali kumpi n'olutobazi amazzi gano agava mu Kazambi gajja kuyingira olutobazi gayingira ennyanja ate naffe kyekimu. Ono agamba nti tebalina busobozi bwa nganga kasasiro w'ekitundu kyabwe kyokka ate bagatteko owa Kampala. Ffe kanga Mukono tuvaamu ebisaaniko ebisukka ttani 2 buli lunaku naye wano tuleetawo naffe 7 zaffe zennyini eza Mukono ziri Mukono ku kanso zijjudde ebiki ebisaaniko twagala tusooke tucreating order tulyoke turesuming operation. Abatuuze bawera nti nga tebabakoledde ku byetaago byabwe ekyokuyiwa kasasiro mu kitundu kyabwe kikafuuwe waakiri gavumenti ebagule. Abadde eri abantu ne bafa kati balinda no wano kituuke ate balyoke bajjukire okugamba oyagalayo mmeka. Kutuyamba kutugula nga tusenguke tugende gye tulaga. Babavuzi b'emmotoka babadde batunula binsobedde bennyamidde nga n'abamu balabiddwa nga bakubira bakama baabwe amasimu. Motoka nze ngenda givuga ngikomyewaawo wulira bulungi ngireete n'ebisaaniko byayo. Ekyengera kigenda mu maaso kati erinnya pakinze naye nga batukkiriza kuyingira munda kuyiwa kasasiro. Ekiri eri bakama baffe bajja tuweereza tuwulira kiddako. Ekizibu kya kasasiro kikyabobbya abakulembeze b'ekibuga Kampala omutwe okuva enjegalo yagwawo ekiteeze ewaali wayiibwa kasasiro nga buli we bagezaako okuddukira babasimbira ekkuuli.